Kama yebazibwe amanya nze Mukisa praise leredwa nnyo omukisa okubeera wano ku Sermon Index program Sermon Hour nga tugenda mu maaso waliwo ekyaze ku mutima gwange kwe kujja sharing awamu nammwe. It is be not overcome of evil but overcome evil with good. It is in Romans 12:21. Naye nga tetunagendayo mu kusoma okwo katusabe. Father, we want to pray. We praise your name. We know it's written in your word that the evil we have suffered does not define us. So help us to do your will. Help us to be overcomers of evil, but not evil alone. Help us to overcome evil with good. In the name of Jesus, amen. Mu buli kintu kyonna era wabeerawo foundation y'ekintu. So, overcoming evil, tosobola kujja buzino gamba let me overcome evil. Naye wabeerawo foundation. Kati kandeeyinge foundation ye. If we are to overcome with evil with good, tulina okuba nga tuli basabi. Prayer kusaba nsonga nkulu nnyo bwe tuba nga tuli bakuovercominga kibi n'obulungi. We need to rise up godly leaders in the societies we live, in the communities we live, in every sphere of life. Tulina okubeera ne ba godly leaders if we are to overcome evil with good. We need a new rising up of evangelism, a new rising up of church planting. Ngegenda kusomesa overcoming evil with good. Twetaaga amakanisa, twandibanga tubadde n'amakanisa bulijjo, naye twetaagayo amakanisa amalala nga ababulizi b'enjiri nga bagenda kubuulira ku ngeri y'okuovercominga mu evil, nga naye tetuovercominga evil yokka but we overcome it with good. Kati katandike sermon ya leero. Ebyo byonna bye twogeddeko, prayer, raising up godly leaders, setting up new churches, byonna birungi naye ebyo si Katonda byatwetaaza. When we look in Romans 12, what God wants is genuine love. Katugendeyo in Romans 12. Romans 12 and the chapter is 9. It says, let love be genuine, above what is evil, hold fast what is good. Romans 12:9 egamba leka okwagala kubeere genuine, tukyawe ekibi twenyweze ku ekyo ekirungi. Naye mu bulamu buno twagala ate ffe eri side endala ey'ekizikiza, twagala okw'obukyayi, twagala ettima, twagala ebirala, bintu byonna. If we are to do with genuine love, we have to hate evil and cling on what is good. Tulina okukyawa ekibi naye tukola tutya n'okwagala okuli genuine. What does genuine love in any way do? Okwagala okuli genuine, first of all, genuine love loves what is good and hates what is evil. Kweko okwagala okuli genuine. Bwe tutunulira mu Romans 12:9, genuine love kikyekola? Eyagala ekyo ekirungi n'ekyawa ekibi. Kambawo example ku bulamu bwange. For this example, nalinako mukwano gwange era tukyali ba mikwano, naye ng'ekyali kigenda otwawukanya byali bikozesebwa bye baatuwa. Sijja kwogera linnya lye, kiyinza okuwulika obubi, naye byali bikozesebwa bye baatuwa mu bulamu. Bwe namugamba nti leero lunaku lwange, luno lunaku lulwo, ne tutukanya ku kintu ekyo, ne tutandika okutambula olugendo. Naye mu maaso eyo ne wabaawo ekijja nti ate kati ye yakireetamu nti alina okikozesa ye yekka, naye ngenda olaba nga kigenda leetawo obukyayi. Ate we natunula mu kyawandiikibwa, kuba by that time nali ntandise okusoma Bible ennyo, we natunulira mu byawandiikibwa nga bagamba what does genuine love do? It hates what is evil, nereetawo ekirungi. Nensalawo neŋŋamba kambireke ekyo ekikozesebwa, ne mugamba nkikuwadde gwe oba okozesa, obudde bwange nabwo mbukuweereddemu. Mu bulamu buno nga ffe abalokole, our call tetwayitibwa kuragging against the captive souls, naye twayitibwa okulwana n'oyo omubi omulyake sitaani. So kati we tuba tukolagana n'okwagala okuli genuine, omanyi otya nti senga twakayanira ekintu ekyo wandireesewo obukyayi oba obutakwatagana. Naye kati right now kyenyinza okugamba, we are good friends
ate Katonda yagabirira. So genuine love hates what is evil, clinging at what is good. If you are to do with genuine love. Another thing, if we are to walk in this sphere of life, mu bulamu buno bwe tutambuliramu, ekintu ekyokubiri, what genuine love does. Genuine love, it begins at home. Toyinza kunnimba nti olina okwagala okuli genuine ng'abantu abeewuwe wakati obaagala, ng'abantu abeewuwe wakati temulina akolagana yonna gye mukolaganamu mu ngeri yonna. Bwe tulabye wali nti genuine love hates what is evil and does love what is good. Kati ate wano tulaba nti genuine love begins at home. Naye ekintu ekizibu mu nsi muno mu bulamu buno bwe tutambuliramu, ng'oyagala okumanya omukristaayo waddala oba yalokoka oba teyalokoka, be bantu Mukama bakuteredde maaso go mu bulamu bwo, ewaka, ku kyaki gy'obeera, mu community yo. That's a real challenge. Nkyoli kiba kizibu nnyo okukola genuine love gyali oba okulaga okwagala okuli genuine. When we see Romans 12:10, egamba wait, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Okwagala okuli genuine naye nga tupulaga baganda baffe. Naye ku challenge tusanga mu bulamu buno nti Katonda atuteeka abantu mu maaso gaffe be tutasobola kukolagana nabo, naye ng'ayagala ki tulage genuine love. The people we live be tubeera nabo ewaka, the people we live with in the community, the people we live with at church, bonna Katonda abakuteerawo osobola okukola okwagala okuli genuine. Naye ekintu ekyo nkirabye nga kizibu. Tugeze olina omuntu gw'otakwatagana oba tugambe mu community yakola ekibi ne mukyankalana, waayise toyagala kuyitawo. Ate Bible egamba love one another with brotherly affection. Kati ate oyinza otya ogamba nti I have genuine love nga munno waayise gwe toyagala kuyitawo, okubuuza. That's doing genuine love. Naye kyemaze okulaba mu buno obulamu, spia y'obulamu gye tutambuliramu, wabaawo omuntu yakola ekikyamu, tetusobola kubalaga genuine love. Ate Katonda abantu abo abateekawo akakanyaza emitima gyaffe, either okwetonda olw'ekibi ekyo oba okutambula mu maaso naye. So if we are to do with genuine love, it starts at home with the people we live at home with. Bwe tulaba abantu bobeera nabo ku kyaki awo, katugambe oli mulokole, obeera ku kyaki oli muweereza, olinayo muganda w'oyo gw'olaba, olina peya z'engatto 6 naye okyasaba Mukama nyongerayo peya y'engatto egy'emu. You already have 6 pairs, you're asking for 1 more. Owooluganda ali naawe mu yeekaalu alina peya emu, naye yo kennyini yeetaaga kuddaabiriza oba okumuggyako okugisuula. Naye we tugamba nti with brotherly affection, ekyo kye tutegeeza nti genda mu closet y'engatto z'olina oggyeyo peya emu ku ezo z'olina ogabire oyo owooluganda. That's genuine love. If we are to do with genuine love, because it begins at home. Church is home. We are all brothers in Christ. Ekyo kye kyokulabirako kyenyiza okuwa kuba olaba when we sing Galatians 6:7 egamba wait, do not be deceived, God is not mocked, for whatsoever one soweth that will he also reap. Olw'omusaayi, for the one who soweth to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who soweth to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Olw'omusaayi, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. Kati olw'omusaayi lwenjagala ennyo. Verse 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the house of faith. Abo ab'ennyumba ey'okukkiriza baali boogera ku bantu be tubeera nabo mu community. You know those people who suffer. Omanyi ba street kids abebeera ku nguudo. Those people who lack clothes. Katwogedde ku Oluganda talina ngatto, olina peya 6, okyasaba peya endala 7. Nga n'eziri 6 ezimu ku zo tozikozesa. Ekigambo ekyawandiikibwa kigambye bwe tufuna omwaganya tukole obulungi naddala nnyo eri abooluganda abo abali mu nnyumba ey'okukkiriza, abo be tulina okukolera ddala obulungi. Ka genuine love eba etandikidde ewaka nga yakukola bulungi, nga tulina okukola genuine love ewaka
tulina okukola obulungi abooluganda ddala nnyo abo abooluganda abakuli close nga tonagenda walala nnyo eyo kkolyo esooka kuyamba abaluganda abali awo kumpi naawe. Another thing, what genuine love does. Genuine love lifts other people. When we sing Romans 12:14 verse 15, katusooke tusomeyo nga tetunaba kyetwogera. Romans 12:14, it says, bless those who persecute you, bless and do not curse them, rejoice with those who rejoice with you, those who weep. Egamba wo omukisa abo abakolimira n'abatakuwa mukisa bawo omukisa. Bwe tuba tuli bakola genuine love in this period of life, kati kankweka story mu buno obulamu bwe tutambulira mu bamu nsi gye tulimu up to date gye tulimu, abantu abo mu mulembe kati katugeze mu guno omulembe gwe tukuliddemu ffe ngaffe, omulembe gwe tukuliddemu gukola nnyo n'ebintu ebyokussa abantu wansi, si kusitula balala kuva mu bye balimu, naye tuwulidde nti genuine love lifts other people up. Bwe bibanga bigambo ki byoyogera eri muganda wo wabanga tulina owooluganda talina mulimu, ddoboozi kiri oyinza okumuterayo nga wawulidde nti mu kampani yo mulimu abakuwa emirimu, naye oyo owooluganda ye yakola obubijjukira. Naye kati wano bagamba genuine love lifts other people up. Kati gw'ogenda kikolera kyekyo, already you are not in good terms. Nze kyenyinza okukola kati nga nze ategedde amazima kwe kugenda ewooluganda oyo ne munnyonnyola buli kimu. Sigenda n'erigundi gye twasemberayo mu mundu gye twasemberamu, naye ngenda mu mundu eno empya. Ekyo kyokola kigenda kuba omuliro mu mutima gwe okuba nti naye yeekuba. Tuli mu community, nga community gye tulimu yakussa bantu wansi byebinyuma nti oli emirimu gye gyakobeddwa n'ekyo ekitini kyalina kikke ddala wansi, n'ekyo Katonda si kyatwagaza. Christ calls us to be a community of people who lift each other up. Mu culture gye tulimu ey'okussa abantu wansi, ye Kristo atuyimusa kujja kukwata ku bantu balala, kubakwatako. Kaneeweeko example, oluusi ntera n'ensanga abantu olina jjana kusisinkana ng'olaba embeera ye gy'alimu yo kennyini mbi, naye nga muntu mukulu, with due respect n'omuwa respect nti muntu mukulu, naye ebigambo byagenda okugamba nga bikwasa ennaku, n'akunyumiza ebbanga libamaze nga tebalya, n'akunyumiza olugendo lwatambudde, bantu bameka basisinkanye okubuulira ekizibu nga bamuyita mulimba. Naye tuli mu community twagala kussa abo abali wansi, twagala tubalinyirireko wansi ddala, tetulina muntu gwe twagala yimusa. Oli n'akugamba nti nasiibye enjala, kati awo ogenda olabira omulokolo wa ddala nti ozze kumusaba ssente, kale n'akugamba ngulire ekyokulya, ajja kuddayo akugambe lemi soko ndekemukko kansuke neebuzeeko Katonda. Awo wagenda okugyayo ebyawandiikibwa nti bangi balijja nga balimba, bangi balijja nga bakola kino, wajja okugyayo ebyawandiikibwa akusaba ssente mmeka? 2,000. Nze bw'ojja n'osaba ekintu nti oyagala kulya, ng'obuuza wemba kale mu mutima siwulira nti ozze intention yo yakufuna kyakulya, nkugamba ki kyoyagala okulya. Bwe tuba mu area nga yeetoledde maduuka n'ekutwalawo n'ofuna kyolya, oba oluusi ezo ssente ntini nnyo, wekubanga ekyo kyakoze nti akikoledde mu bulimba, naye mulimu omuntu gw'olaba n'embeera ye kennyini nga yeetaaga buyambi. So what genuine love does is lifting other people up. We cannot be holy on our own. God gives us the Spirit to help us to obey. Mulimu abalokola abamu abalowooza holiness is a possibility. Holiness is not a possibility, my brother, my sister. Obulamu buno bwe tutambulira, kati ogambye ab'okungudo kambeewale njayitanga wano, oyo w'oluganda atalina lugoye, banalaba batya nti nkolagana naye nti namuwadde olugoye, banalaba batya nti namuwadde ku ngatto ezange, banalaba batya nti nange ntambula n'abo abali wansi. Naye tulina mu Bible wegamba remember your old days. Ojjukire kale ebiseera bye wayitamu emabega, ennaku ze ez'emabega, gwe awo wooli Katonda yakwatibwa bukwatibwa kisa okuba nga wooli. But some Christians think holiness is a possibility to them. Okukola obutuukirivu kisoboka tekisoboka. Naye bwe tutunulira mu Bible, Romans 12:18, holiness is not a possibility to a Christian. Holiness is a requirement. Katugendeyo Romans 12
18. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all your brethren. Nti bwe kiba kisobose beera na mirembe ne baganda bo, so si kubeewala kwefuula wa bitiibwa bya waggulu. Holiness is not a possibility to a Christian, but it's a requirement. Gamaliriza kuba obudde twabadde na butini nnyo obw'okusharinga. Maliriza bwe nti tukole obulungi. Ebyo byokola ebikolwa ebirungi bye bimu ku bigenda okubalibwako mu buli obulamu obutagwawo. Oba onooyingire oba tooyingire. Oyo owooluganda gwe wagaana okuwa olugoye ku ngoye nnyingi ze wayina. Oyo owooluganda gwe wagaana okuwa engatto. Oyo owooluganda gwe wagaana okulaga okwagala. Bye bimu ku bigenda okubalirirwako. There are some of the things that are going to be accounted. Bigenda kuteekebwa ku akaunti ey'eggulu. Ngamaliriza nkimanyi okukola genuine overcoming evil n'obulungi si kintu ekyangu. We need to pray. Katusabe. Kama tukwebaza olwa session eno, tuwaayo emitima gyaffe kuba tukimanyi egijjudde obubi ate tutambulira mu nsi ejjudde obubi. Tusaba otuwa emitima egisobola okukola obulungi eri abalala abatukoze obubi, emitima egyagala naye n'okwagala okuli genuine, with perfect love, with genuine love, okwagala obuluganda abatali ba mu nju zaffe wabula n'abooluganda abali ku nguudo. Okugaba kw'ebyo bye tuyina, Mukama tuwaayo emitima gyaffe ogikyuse so that we can be overcomers of evil with good. Amen.